Ewa obweza nnyo bweza ddala. Ogambye nti olongedda ku ssomero ndowooza agenda ku ssomero naye nonoonya akaleega ndowooza akaleega ndowooza kakwambala kale kangosa ne kakubula kyokka noddamu ate era ndowooza n'okanoonya n'okalaba naye tiwakambala katona akambala kati n'osanga mu kkubo ng'ogenda otambula ogenda okukambala ndowooza okabale mu kkubo n'osanga bbeedene nakugamba nti nno omusomesa atandise okusomesa naye aŋŋambye nze sigenda kusoma mwe mugenda okusoma akaleega ate kakubuzeeko n'oddamu ogende mu maaso ndowooza tamugende mu maaso gende mu kiraasi ndowooza naye akaleega katona akambala n'osimuka totakambadde. Ekitundu ky'akaleega kitundu kya bulwadde. Ekitundu ky'akaleega kye kitundu kabaka kyakuleegeramu n'obeera mu lubaale nga lubaale akuluma n'obeera mu bulwadde naye nga obulwadde obwo buyitibwa lubaale. Ekitundu ky'akaleega kikitambuliramu kyokka ate era buyinza ate era oba bukuluma obwa bannaalongo bwera busobola okukuluma nabwo ate era obuyinza kyokka ate era w'osangidde bbeereddene y'ani? Bbeereddene nno nnyingo ya maama Nabinene oyo muka Kabaka ye bbeereddene naye agambye nze sigenda kusoma. Musomesa agambye mwe mugenda okusoma kiki? Ekitundutundu kya maama Nabinene oyo muka Kabaka tayinza kugenda kuyiga nsonga za Kabaka kuba muka Kabaka. Ekitundutundu ky'olimu ggwe nga weeraba wali olaba jjajjaawo naawe yalina okukutwala ogenda okuyiga ensonga za Kabaka okusoma. Ensonga za Kabaka zaafuuka za ssomero kuba za myaliiro. Kyekitundu kyagamba nti mwe mulina okusoma. Kitundu kya myaliiro kyokka era bw'otambudde akaleega watona akambala okyalina obusaasizi obubweza. Tegedde era osimuse akaleega tokambadde obubweza. Tegedde bulungi weewaawo.